mwana waawo n'omwana gwendabirira gwennyamba bawange nantirode olusajja n'abanja lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali wachaniwomba na siku moja talijibu. Okay, omulungi atulaba yonna gyosinzidde okubeera nga otulaba. Nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema nga nkwaniriza nnyo yonna gyosinzidde. Embeera eno gye tulimu nzibu ddala naye ate olabe enyigiriza ffe abalamu ng'osobola okutambula, osobola okugenda ku dduuka, osobola okwekimira amazzi, osobola okukola buli kimu ky'oba osobodde okukola. Naye ate omuntu omulwadde gwesanze ng'ate mulwadde aba alina okufuna eddagala, alina okutambulamu kwe batakkiriza kati muntu kutambula nti singa ate obulwadde buli obwa covid bumusanga mu mbeera nga mulwadde ate omulwadde bumuyisiza ddala bubi nnyo. Tusaba Katonda agezeeko okulaba nga atwanguyizaamuko embeera etereere. Ndina omukyala wano, omukyala ono mbadde ku naasanako nebbanga nga mulaba naye nga embeera gy'omulabamu gy'embeera gye mbadde mulabamu. Tetumanyi mbeera gy'ayiseemu wabula mugonvugonvu naye tugenda gezaako okunyumyako naye dakiika nga 5 tumanye amannya ge n'ebimukwatako, obulwadde obumuluma, ebbanga ly'amaze n'ebizibu n'engeri gye yandyagadde tugezeeko okuba nga tumuyambamu. Nze Happy King Uganda ngenda kusaba onegatteko tumubuuzeeko. Maama ogamba otya? Nedda ssebo zigwe ssebo nja kusaba embeera kituufu oli mugonvu negezaako okwongera ku ddoboozi tugezeeko abakulaba bagezeeko okuwulira amanya gaffe. yenze Sharifa Nantume. Yesebo ng'olabye n'obulwadde mukwano? ndabye nabwo bw'obunnumira ddala naye ekisinga okunnuma buzibu bw'amagulu n'olubuto luno lwazimba. Ndyako katini nempulira nga nzikuse. Mbeera ne mukadde wange mu nju oluusi nenkaaba nemuyita maama nemugamba maama ye nsumbuwa waaki nemuleka ne bukya. Ekirala nenjagala okunywa ku mazzi nga sobola kwekyusa. Katonda yekka akyannyambye kuba nti seeyonoonera ku buliri, sifuka ku buliri, neekaka okulaba nga nsobola okukukka neneeyamba awo. Naye nga olubuto olunnuma nnyo, kintu kyantuula wano wawe kiti kinnumira ddala. Obulwadde buno bukulumidde ebbanga ki? Obulwadde bunnumye wano nga covid oba nga alinga asuubira okutandika. Kati ate bo ne butandikira awo ne bunnuma nnyo ate ne mu ddwaliro ntyayo olw'obulwadde obuliyo. Naye sirina ddagala kuba ne maama wange talina ssente. Naye nga era omuntu bw'aba mpadde konna kasobola akalagala sigaana kamira sigaana kanywa. Naye sirina buyambi busobola kuntuusaako ddagala. Semabegako nga covid tanatandika obadde ogendako mu ddwaliro? Badde sirina ddagala lyenkozesa okuleka nagendayoko mu ddwaliro e Mulago ne banjanjaba ne baŋŋamba ekibumba nga kibumba kye kinnuma. Nenvaayo nikyo ne kiyitako nenzirawo bulungi paka ate kati lwekyo oba kyekyaddamu simanyi. Annange embeera nzibuzibu. Ekitegeeza kati biki by'osinga okwetaagira ddala mu mbeera eno gy'olimu? Embeera eno gye ndimu nsinga kwagala eddagala linte amagulu gano gannuma nnyo. Gali amagulu? Ebyokunywa biri bitya? Ebyokulya era sirina. Bwenkaaba maama nangulirayo akatunda wano ak'ebitaano nembeera okwo. Maama kyayi nemulinda nawola nembeera okwo kuba era talina. Ekitegeeza
Essaawa zino embeera nga gy'oli tosobola ate kugenda mu ddwaliro? Sisobola kugenda mu ddwaliro. Bwe mba ngenze mu ddwaliro njagala genda mu ddwaliro nga sisulayo kundaba mbeera ki gye ndimu ne mbulira omusawo ne nsobola okweyambula n'alaba engeri obulumi bwe ndimu. Kuba luno lubuto lwereega olukwatako owulira okwata ku ngoma. So olubuto luno lwereze mu covid ono oba lubadde nga nalwo luliko ebyo ebimu ku bikuluma? Yali atandika awo yatandikira olubuto ne lwereega. Nasooka n'okubeera nga bwe mba njogerayo 2 omukka ne gwekwata n'ensirika. Embeera eno nga tonalwala walinayo omwami, walinayo omuntu gwali obeera naye? Ebyabasajja nali nabitadda nga era mbeera wano ne maama nga nabireka. Olina omwana? Nina abaana. Bameka? Baana bali 4. Esebo. Taata waabwe aliwa? Bw'ali Nateete. Nkyamuwuliza? Saagala kumanyirako ddala. Kuba lwe yawulira nti ndi mulwadde bwe baamukubira essimu yabagamba kiki tijangu otukime baba tusiibudde n'agamba ti mbadde mmanyi afudde nkime maiti kati ku bulumi bwendiko ate nnyongeremu ekyo agambeerewo bunnume naye nga nnumizibwa. Abaana bo ani abaweerera ani abalabirira? Abaana balina mukulu waabwe ye mufumbo. Yesebo. Kitiizo naye omwana omukulu yafumbirwa? Yakayingira era ebyobufumbo bakyayiiya. Ali myaka ngemeka? Myaka nga 24. Naye wendi kyensaba buyambi bw'amagulu nnumizibwa nnyo. Nnumizibwa amagulu lubuto naddala olubuto luno lunzita. Senga Katonda nnyamba nenfuna ekyokulya wano ne kikkirira ne kituula nja kuba mponye kyekyo. So olubuto luno lwetaaga anyway otugenda tunagendako mu ddwaliro okumanya ki ekyaluzimbya sekyo? Tunagendako mu sikaani? Nabuuzaako wano ne baŋŋamba sikaani ya 2,000 ate nga sirina 2,000. Nensirika ne mbeeramu mu nju mbeeramu. Tujja kunoonya eza sikaani tusooke ogendeko mu sikaani tumanye naffe dde nitwongere okunoonya obuyambi. Amina ssebo. Nyongera obasabira. Katusabe embeera eyongera okutereera. Gwe atulaba nga woowulidde omukyala ono eddoboozi lye eriri wansi otugambe mannya? Nze Sharifa Nantume. Omukyala ono ye Sharifa Nantume agambye obulwadde bumulumidde emyaka giri emeka? Buno kale buli mwaka ndwala naye ekyasinga okuneewuunyisa nakyakala nendowooza owa siriimu bantu atutte mu byuma siriimu temuli naye kati neŋŋamba tebagenda kuddayo kuntwalako omusaayi gwange nga siriimu akoze eki abuze kati nensalawo kugamba nti kansigale bwomu nga ndi bwe nti kuba senga yali siriimu senga ndi kumpeke senga era ndi bulungi senga ndi bulungi naye kati siina ddagala lyonna maama waba talina za panado nga neebaka. Kale yitegeeza kale kyewuunyisa katusabe Katonda wamu nammwe abatulaba tugezeeko omukyalo ono yeetaaga 2,000 ejja sikaani twongere okumanya eddala kituufu kiki ekimuluma. So kizibu kye sikaani tugenda kugezaako okulaba nga tukikolako munaku nga 2-3 agende mu sikaani tulabe ate wawe tutandikira
naye nga kusaba Katonda ate nga ne mudwaliro akutegeezeza nti naye atyayo olw'embeera eriwo kati nti ajja genda mu ddwaliro ate ajjeyo covid ate atwale butwazi bulamu bwe ate nga maama akutegeeza alina abaana 6 alina abaana 4 omu omukulu mufumbo ali myaka 24 so tugezeeko okulaba nga tudduukirira maama ono naye abeere nga afuna obuyambi. Nze Biking Uganda yongera okusharinga story yaffe eno ebeeko gwetuukako ate omukyalo ono afuna obuyambi. Atakumira mpeera bankumire mbeere bulungi mweraba.